Bannazaala babi naye bannazaala babi batya bakamwana ffe bangu abakazi tugala ntulowooza nti nfumbiddwa omusajja omwami wange maama we afuuse maama wange nedda Alani nze nyina ekintu kimu kye ngamba abakazi olaba omwami we bw'omwagala golowooza maama we amwagala atya kuba eri bamaama baagala abaana naye ekibuuzo ekyo by the way njagala kimu waba nnyo leeta kibuuzo ekyo ate oli mukyala kambuuze kwagala omusajja okusinga maama wa muzaala mbu gye bali babaagala okusinga bamaama baabwe kuba Alani omwana n'omwami mwami buli omu ali mu bulumi bwe kati buli nno tubugatte tusalewo ekyokukola ki ate nga mulina okukola decision kuba ffenna tubulina gwe maama wamala omuyonsa n'omugyako ku mwaka gumu ng'akuluma nze muyonserezza obukulu bwe bwonna ng'amannya alina 32 tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emityana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi ente zaffe enteeketeeke era nga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika ebyenjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, iShare wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46 jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna tukubire ku noti 7556 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Informer acting DSTV einawe kuteeka bye bigambo bye tuzze twogera nga program tennatandika nga maama wange ngamba Aliya Nanfuka nti nze ndi mukuzannya kina Uganda yazanya film kakati bofe tuzanya filimu za butundu yazanya seri so obadde ogamba in form of acting mukuzanya mwaba DSTV muzanya film did I say that tuzanya kina Uganda did I say that ngambira ddala nti bwe kuba kutandika tukyayavula I didn't say that tomenyamenya kantu kange bambi n'okasuula akakazi kabeera gundi kamerawa kaba kalina kwanti kaba kanyumira gold bala kuba kaddugavu kasiiba kanyuma katunula bulungi omanyi kye kategeeza kaportrayinga abakyala abateeyerusa be balina okufukamira baba ne true norms of Africans mbadde manyi be balina okufukamira kati nti enkyaka nkeere ku kizigo nti enkyaka nkeere ku kizigo nenookera ku kizigo bwe tonyuma just nze manyi kimu nti Alan obulungi bunnuma okitegedde kati ensonga yonna nginoonya njiwa manta eyinza okunkeeza ku makya okwerusa mu butuufu ekyambuze nendowooza ndigifuna ku myaka nga 5 nga ntandise okukaddiwa people think toyomba era siyomba nyomba negwisa wende buli mukyala wenge yayomba simanyi nze kati siyomba nkyagala kubuuza baba yomba mama wayomba mama wayomba mwine ngeje muyombe ey'okwemulugunya nga tolekera nga bw'osindika obugambo bw'otambula bw'etolola nga obudde nze sibwina buli mukyala gwensanze owengeye nembuzaako batabani bwe bawalabe baga mwine ennyumba y'emu nze ensonga ngisimba lumu nenjogerako nenjivaako wabula Alani halo Alani taata nze mbadde ngamba singa watekedde nti ogenda kuntuuza wano engeri gyendi nti nze nkuddako kubanga ekyo kigenda wa ekyo kyani kya mukyala wange eki bwe muyomba wanditegedde nti nno ogenda kuba toliiwo for 2 hours omuntu n'abeera ng'ategedde wano naye n'okulya ddala omusiru naye lwaki situbuuzizza ne tuva ku bakyala beegeye kani mamange bwatyo bw'ayomba naye bw'ayomba nti okwo kuyomba kulungi naye temulekera nfundako ne Leila
Nasirika. Tutubuuzizza abantu Alan. Negundi yangamba. Ani? Bisambi. Ali ayomba. Nti nyomba. Ali ayomba. Medda Bisambi omulaba ayina ekintu kimu. Nze abantu balemeddwa kunjigako ekintu kimu Alan. Nze gyo neegendereze wonyiiza olukiiko lwange lutuulirawo ekkooti yange tesula. Etuula ne tugenda mu maaso. Era ne bwe mba ngenda kukumala by the way, I tell you. Ne bwe mba ngenda kukumala nga sigenda kuddira for good. Nga temugenda kudambira bamukwa. Yes, I tell you. Nti? Kino kyokoze bwe kiti tekinyumye. Kibadde kirina kubeera bwe kiti. Naye okusinziira nga gwe bw'okikoze bwe kityo, buli omu akwata agage. Which type of friend are you? Which type of friend are you if someone is to describe? I think a loving friend, a caring friend. Nsobola okuba naawe mu bulungi ne mu bubi. N'obubi bwo nsobola obwetikka. Naye tekinzijjako okuba nti nyina the other side of me. Nze nakugamba nina ebibi bingi bisinga ebirungi byange. Asobola okugumira ebibi byange, asobola okufuna mu birungi byange, asobola okunfunamu ebirungi. Ate asobola gumiikiriza bibi ebyo n'ebirungi tasobola bifuna. Like omuntu yenna, nobody is perfect. I'm not perfect, you're not perfect. Fana twegumiikiriza bwegumiikiriza, tuba tuganye okwegumiikiriza. Tuwete. Otegedde ekintu ekyo? Tuwete. Kale, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire muli bulungi. Abasiramu bannange, kansubire ekisibo kyatambudde bulungi nnyo. Bane mama, mukulikeyo mu kisibo. Webali Idi. Onjagala Alan bannange. Tewampadde. Nebanyi wampadde. Mama oginnangidde kasula leta ensawo ensejjirabe. Nakyo kiggwe. Nakuwa ensawo. Leta ensawo ensejjirabe nakyo kiggwe bannange. Wagimpa nagibba. Bintu bibiri byanjawulo. I still eat in a supermarket. And then I told them, you're going to pay. Yeah, very much. Waliwo n'abakaagala okukabba ate bo. Ne buli ayagala okukabba nange nafuna ekyokwasa. Sisobola kuba wansawala ni kyeyampa bannange. Sisobola nsawala ni kyeyampa. Webali kalungi. Ne kalimu ssente. Munange nno nyina abantu bempagadde nabo nga simuyinaako wadde erinnya eryavaamu. Naye ggwe ate nina nakasasula. I paid it. Thank you, darling. Yes, thank you. I paid a lot of money. N'abaana bange nabagamba. Omanyi nze bw'ompa ekintu n'abaana mbagamba so sigamba nti Alan yabeeranga ne maama ng'amukozesa bukozesa. No, I paid for it. Yeah. And people you. told me wiki yonna ewedde badde nkyogera nnyo no ku show nti ne wampa ensawo kasita wagimpa nze oli wanjogerako kye nakola tuba akwala ali buzibu kumpayiriza. Say hello to the viewers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muli mti abalungi abali ku Cruise Exclusive. Amanya mugomanyi yenze beautiful wammwe. Sinaako olunaku lwenkeera nga siri mulungi wallahi teruliyo. Osobola okumpita Aliana Africa oba osobola okumpita ekintu kyonna ky'oyagala. Mwebale kulaba channel, mwebale kusubscribinga, mweyongere okusubscribinga, mweyongere okujanjawaza ekintu kino. Yes, tujja wano ne tubabuuzaako once in a while. Saying hi. Ne muwulirako bibuuzo byaffe. Yes. Kale, bannange nyongera okusaasira families zonna eziri eyo nga mwaviiriddwako abaagalwa bammwe. Yonna yajje muli mutala w'amayanja. Asalira bikekubye kasule nga akamwenyu kabula mutta. Ne wano lindako. Why? Ase neyinza okuteeberaawo. Eteebi. Tebannaba. Ndowooza bakubye penalty. Girooti. Nange. Bagira ekoti bayinza. Esambanani Arsenal. Samba ne Man City. Tetulina kalungi ke tubaagaliza aba Arsenal. Naye kiri okay. Muli ba Man City kati mmwe. No, I'm not a fan of Man City, but ntabani wange bagira Man City. Hey, it's called Man City. Yeah, wagira Man City. Abangereza no bwotuukayo bwe bagiyita munnange. Ye gyawagira. Ne muguliye ku mijoozi ya Man City. Agirina. Omwala wagira ki? Awagira ani ono eyali coach wa Chelsea anti sibimanyi. Eyali coach dakweyo. Ye Messi. Yali musambi yali coach. Wallahi Rabiba awagira Messi. I don't know how, but ye kyagamba. Ayagala Messi. Yes.
But yoke obwana bubiri bwokka bwe buti mbadde ndi mulwadde sala yakana singa saazaalira ddala zala yakana kalakamu kati ate gwe tulaba nti nno omukulu ali mu senior form omuto ali mu P4 olomaze tugenda kwongerako okuleka nga nfunyawo Haji nansanyusa ne muwa abalongo olunaku lwasembi kyogera wano kyabadde kinzitudde ebizibu kyabadde kikoze kitya tata w'abaana yakunoonyeza waliwo omusajja yasooka okunsudiya owe Dubai kankutereka ataano mama ate owe Dubai nga yakusudiya lwaki okkirizanga abasajjasajja owe Dubai abakadaama owulidde munnange Dubai awo wali abasajja bakolera ddala emirimu nno egitegeerekeka kati nga bwe yakusudiya n'akola ki teyateekako kati olaba nkugambye eki afuna akakadde kamu n'emitwalo 10 akuwa 5 wabula ye owe Dubai akusaba enamba yange togimuwa gireke owe Dubai owe Dubai gireke sikwatako sirina gagenda kunkubira video call Alani ate olina kukozesa imo ate nedda balina ka app muvubuka yankwanako abange mbozero saga wachikuwa ayala kunswaza omukazi mukulu omuvubuka yakwanako mbunza ate downloading ebotimu simanya ngiteekemu simanya simate bakola batya ku mitwalo 2 nteekamu botimu lindako yali akumanyi bulungi nagamba atya ngaze kumpasa mbu downloading botimu togere ku botimu no downloading nze lavu ya bwe Alani engeri ke nagiwangaala mungi manyi yebeta olina kuba ku simu 24/7 ate aba basajja abali e Bulaaya omukazi ali e Uganda eva gobeera wrong omanyi ffe tuli mu muzira omuzira gutukuba obukokoowe omuzira gutumansukira tuli eno tubabonaabonera nze nakufunirako passport ne visa negamba genda oli omenyekanye lwaki tewasigala banno tebaliiwo wano bannange oba ku bunkenke Alani kyebakulembeza nze ndi eno mbonaabona eno tetulya sima tulya mmere ekoze etya omuzira gutukuba nze nagambako nti genda omuzira gukkube oba yali choice yo nibe wandibadde wakundabirira nga oli wano era the same thing musajja yeberwa akuwa emitwalo 10 akukwanya akuwa 10 ayagala ata akukubira akunnyonnyola omuzira obeere mwetoowaze simanya tebava ku ssimu amateeka gabeera kasimu awo lwaki oluddewo okukwata bo baba balowooza nti eva gwe toli busy ate nno omwami waaba tabikubuuza naye bano bankukwanya enkya naakusigula ate munayize mbadde sikimanya ate gwe asinze okumpa nze bulijjo mpulira bagamba simanya abasajja b'e Bulaaya tebava ku ssimu n'alyoka ayagala omunnyonnyola Kampala yenna bw'asiibye bw'atambula kati kyaddondoojo naawe towaayiriza naawe olaba emboozi ebeera ku TikTok yonna ey'e Uganda ayagala akukubira ogimunnyonnyole nga naawe tewagirabye kuba bonze simanyi budde gye babujja bagamba bakola nnyo naye ate buli interview bagiraba abasajja b'e Bulaaya kati bwakubiranga gamba ono gundi bayomba ku TikTok bayomba kati bannange emboozi eyo ya WhatsApp call kuba tebakubisa nnyo airtime ababa tebamuyina tasobola kuwanvuya mboozi kati WhatsApp call batera kuba kusanga mmeka ate ku datawo kusawa nga ate jjukira obudde kati bw'aba mu America gweno muba mukola nga beeri bazuukuka kati ate ayagala kkubiremu obwo obudde eno goli mugenda mu kibuga onoonya omukisa gwe Mukama gwe yakuwa nannange yeri agenda kwebaka nza kati amwegge sajja nabaleka iwe wati ge kyagamba ayogge ani yakibuuza yabuuza musajja ayugge why are you gay kale nange olina kumbuuza why are you gay singaza wabeerako mu long distance relationship njibaddemu ebbanga lyonna obeera ku ssimu nze siri nga tobeera ku ssimu siri mu long distance relationship long distance marriage
gwe nga tobeera ku ssimu Ahanze omusajja wange yategeera. Omusajja wange amanyi katwewungu gw'alina. naye bano abakwanako Nomubuuza anko amateeka mangi mu nnyumba yo anti tosobola kunkwana nnaku 2 nze. kakati kankunyonyole maama wange munange olusi bowadom eba nnyingi Kati ngani agenda ogimala bowadom? Ani agenda ogimaliriza? munno omulage ku mukwano Aba abakwana 14. 14. Lumu twali ku Serena nga waliwo omuvubuka ali mu America nga yayogedde n'omuntu omu gwendi nabo ng'amukwana ng'amugamba ali mu America mulwadde nnyo obulwadde bumuluma. Tuba tuli ku Serena mu showa yali yaani nga anka ayitaatambula wati ngali mu America mwakomye okogera naye baako ate yali nze nalina be nali nabo ku sheeyo nga yayogedde ne gayi ng'ali mu America like nga bwe naga ntwayogedde today nga gayi ali mu America mulwadde n'obulwadde enkeera ku show ya Serena oba yali ya Spice Dano oba yali yaani nga anka atambula bwati n'omuwala ali mu show ku Serena. mwamukonako Obwo budde ani abuyina namugamba mukuba ekifaananyi ojja kimuweereza omugambe America is doing you good. namukuba bwe yakimuweereza Namugamba n'akatuuka. ate gw'otambula naye Ne mugamba ayinza okuba amaze wano emyezi 2 alinda kulaba ng'abuzayo ennaku 3. naye bambi kye njagala ku bantu abava mu America tebatulabako bulabi katono Batulabira nnyo ddala anti America wala era abasama ba America nze mbeebaza bo balwawoko mwezi nga tebannaddayo anti ne ssente babayina abasama ba America balwawo naye ab'Germany balwawo ngo babuuzizza oba ssente bayina baleka beewoze muganda wange abaaki naawe bajja basasula nga bazzeeyo. teri musama wa America yeewola Bwana ggwe omusama ajje wano amalewo ewiiki 2 addeyo atalima aba alinda kiwano kujjumba ze z'abapangisa wiiki 2 genda kirina nnyo mwezi naye oleka nno naawe oli omu ku babuuzo buno obubuuzo bwa oddayo ddi nze sikubuuza kubeera nkakasa nti oba waŋŋambye wojja nti nzija ennaku z'omwezi bwezi then I'll go back on this date. Lwaki mba nkubuuza lwoddayo? nze mikono gyange gisinga tegyewola bambi just ogenda okulaba nga yagenze bugenzi nga teyasiibudde aba yaweddemu aba yaweddemu aba yaweddemu ne laptop bazitunda baani anti bajja nazo. Wamma mu nsonyiwe nze just nabiraba mu firimu siinayo muntu omanyi nze siinayo muntu yenna bweru yadde sister yadde wadde Kenya era gwe ogenda osooka okugenda mbeereyo n'omuntu gwe mmanyi. Mwana mwange mwana familia yamwe sente muzifunidde wano siinayo gwe mmanyi kati gwe naba ngende bweru ate ngende mbeerebwa n'omwami mwami ki wamubuuza ekibuuzo ekyo abantu ku TikTok ne babuuza anti nze nagaana okunsibako ekintu. But who are you? Who are you? Nafuka Aida Ali agemanya gange. Nyina emyaka 38 ngenda kuweza 39. Nina abaana ab'omuntumbwe zange n'abatali ba muntumbwe zange naye bonna nga nze mbazaala. Can I ask you a question? Yes. Owedde ku TikTok week eno? Yes, sir. Olabye omugagga yafudde n'abaana be? Namulabye. Ye bitanda? Sijjukira linnya. Namulabye we Masaka. Yafudde n'abaana be. Namulabye. What's your comment? Kwanze waliwo ekintu by the way kintabula. Nze simanyi bitabo bikola. Naye nze njogerera wano. Bwe mba nfudde. Mba nfudde. Kitegedde? Oba banzise mu kojja, oba banzise ku kijja.
mba ngenze. So long as wenzikiddwa wali identifiable. Ng'omwana wange basobola omulagawo oba abaana bange basobola obalagawo. Naye keyosa eyo eyabaddewo nga baziika omugagga. Bamuziisa olowooza? I don't know. Tebannamuziika. Olimba? Kojja tebanaziika mugagga? Tebanaziika mugagga? Tebannaba. Nalabye eri basima omukyala agamba tebannaba muziika. Ne waliwo ezisula mbwe ez'abasajja zisula. What was the problem? Omukyala mbu yagala kuziika mwami we. Alina wagamba omwami we yagamba nti we balina omuziika. Then n'aba family bagamba omwami yasikira, alina gwe yasikira, balina muziika ku kijja. Kati we wali okusuka omugwawo. What's your take on that? Nze ng'omukazi yafumbirwa omusajja ne mwagala nga mulamu lwaki mba nkayanira afudde. Nga gwe nayagala yali mulamu agenze. Ngenda kulya kijja. Muwabe waabwe ne bamuziika. Yes. Nze, it is my opinion. Aliya's opinion. Yes. Sagala mulala agyeteekako. It is mine. Nze nga nze nanfuka. Omuntu gwe nayagala namwagala nga mulamu atambula alina amakulu. Omusajja we ayagala mulamu. Yes. Afudde. Kati bw'aba afudde nga maama we waali agambye omwana we mumuwe. Lwaki nze mba ndowooza nti mwagala nnyo okusinga maama we? Mumuwa n'aziika omwana we. Ekisookera ddala kankubuulire abasajja bano Alani muba n'abaana ab'enjawulo mu bakazi ab'enjawulo. Okitegeera? Mumuziike ku kijja we kigenda okuba nnyuto. Kuba waliwo time omwana oyo gwe mutamanyi oba mukyala gw'atamanyi ajja kwagala okujja okwogerako ko ne taata we ng'ennaku emuluma. Kuba waliwo ennaku weekulumira mu butuufu ng'olira maama we yafa naye ng'oyagala otuuleko awo ku kijja kye owulire ng'anyumyamu naye nga tajja kusobola kufuna access to that. Kubanga omukyala yamuziika ye waasobola okuba nti nno waalinako obuyinza. Bw'aba nga ebijja byabwe bikyaliwo ebyabajjajja, let the person bamuziike ku bijja byabajjajja be. Kuleka ng'omuyinamu abaana, ng'abaana bonna babo. Omukyala. Ate nga ne bwe kyandibadde ng'abaana bonna babo, bamuziike ewaabwe. Ku bijja bye bwe kijja nga kyakukaayana kireke. Omulambo ogenda gulya. Guli gwe badde osula nayo afudde, togera kudda musula nayo, ojja genda nga osule ku kijja. Muleke bamuziike ewaabwe. Kubanga gwe obulumi bw'omuyinako, kyendowooza nti obulumi bwe mba muyinako omwami ono. Maama we ayinza okuba naye bw'alina. Lwakuba twafuna ekintu kinalabye ku Facebook, is it Facebook, is it TikTok? Naye kati kankiyita internet. Twafuna ekintu ky'abannazaala babi. Bannazaala babi, bannazaala babi, bannazaala babi. Naye bannazaala babi batya? Bakamwana ffe bangu. Kuba mukamwana ajja n'afumbirwa mu family ng'olwedde alinamu kiri bannazaala babi okusanga nazaala osanga amalaalo. Naye abantu abo bonna bonna kankubuulire si babi. Waliyo bannazaala ababi, waliyo abalungi. Okitegeera? Naye bannazaala ebiseera ebisinga bafuna obutakkaanya ne bakamwana. In a way, bannazaala abamu bafuna engeri y'obujja. Kyendowooza nze, I said this is my opinion. Kyendowooza nti bamaama babamu bafuna obujja nga bonoga nti omwana wange yabadde anjagala nnyo kati afunye omukazi tagenda kuddamu kundaba. Ebintu byabadde ankolera agenda bikolera mukazi. Koza abasajja gye bali nga yeerabira maama we okuva lwe yawasa. Nabo gye bali. Ng'omukazi yayogera nti maama kati ndowooza wandibadde omugulirayo akagoye. Nga baba tayogedde tebamugulira. Okitegeera? Kati bamaama bamu bambi bafuna obulumi obw'omwana wange ndowooza ne kifuuka obujja. Bamaama abamu baawukana ne bakamwana baabwe olw'okuba nti nno omwami awasizza omukyala omulala oba azadde ewalala omukyala n'amanya ate nga maama yali amanyi. Ebiseera ebisinga bo balowooza nti bw'oba ofumbiddwa omusajja ono afuuse nnyoko. Nedda. Alina ebintu byajja okuzibira kubanga oli maama we. Kaddemu. Abakazi tugala tulowooza nti nfumbiddwa omusajja. Omwami wange, maama we afuuse maama wange. Nedda.
nzera muyita omukyala nzalira omwami mama w'omwami wange. Mama nzalira omusajja. Yes, mama nzalira omwami, omukyala omukazi nzalira omusajja wange. Kyovala tukwata n'obusiru ate mbu omusajja wakunyiizizza ate ogende ewa nnyina oloope. Otegeera. Ogenda muloopa agamba ati. Amukubira n'amugamba. Nze sagala kufunayo nsonga enkubisiza nazaala wange kuloopa. Obimalota. Ndoope mutabani we gy'ali. Ne balamu. Nze Alan siroopa. Okola otya? Relationship yonna wenda opeera ennemye. What did you do? Ate nze mimba nnemeddwa gwe wajja n'ontokota. N'ongamba Aliya nkwagala nnyo ondabikira ebinkuba n'enkukkiriza. Kitegeeza issues zaffe ziri wakati wange naawe. Bali nze nakutwala ne mbakulaga. Ate atwamala kukkiriziganya naawe okuntwala ewammwe. Lwaki ndowooza nti mwenfuna obutakkaanya ate abalina okutula mu nsonga balina kuba bewaffe oba bewamu. N'ebyo oyogera bya kamera. Kubira omukulu nkuwa essimu ye. Nze ne bwondoopa situula mu musango. Ne bwondoopa situula mu musango. Ne bakulopa ewa bakulu bo? Anti ewaffe atera nze mukulu onondoopa wo. Either ondoopa wa maama. Kati bakulopa ewa mama wo n'agamba Aliya sooka ojje. Ate ntya. Ne gundi abadde azze wano. Ani? Maama akunnyonnyola ebyakunnyonnyola. Alani ensonga zaffe oziraba eza relationship bufumbo bwaffe zaffe toba nko relationship nga mama ba family egiterezeza buli wetandika okuyingiramu omuntu owokusatu mugirimu lwoyo wakusatu. Lwaki golowooza nti nze mwami wange okutereera muntu nula yalina okumumbuulirira like yalina omumubuulirira nentereera. Lwaki gwolowooza nti nze okuba mu bufumbo bwo nga nfumba mama wange yalina okuŋŋamba nti fumba. Nzala nisiroopa eggaali bw'eba egaanye yange gye nkuyisaamu nga tobitegedde kitegeeza tojja kubitegeera. Mama wange ne bw'anaabikunnyonnyola taata wange ne bw'anajja. Kubanga mu bufumbo oba ne issues nga zammwe babiri okitegeera nga tolina bw'ogenda kuzijjayo z'openingira bazadde. Ate ne bazijjayo temuzijjayo bulungi zonna. Okitegedde nti waliwo ensonga ze mubaamu nga naawe owulira okulopa mwami w'ekyo ekintu kikwasa ensonyi. Okugeza. Webiri Alani. Okitegeera. Titakola bulungi. Ate nze omuntu yenna gwe nkyayagala. Friendship. Relationship. Mama wange simugamba kintu kibi ku ye. Obinkola nga sibyogera. Wensitukira n'eŋŋambo oyo yankola bwati ne bwati ku mmeme yange mba nkukooye kuba mba sifayo ku ki kyagenda kuwulirako. There is no point nze kwata mwami wange muloope waffe mama wange anyiige kuba omwami yankuba nanzijjamu erinnyo yankwata mu liiso yayenda mama wange asigaza obusungu ate nga nze musonyiyo omusajja simukyaye. Abantu betugamba ebintu ebyo bakyawa abantu abo n'amulaba nga tamwagala olw'ebyo bye yakkola kyokka ate ggwe nga tomukyaye gw'osula naye. Siroopa. Wabula bwe nkumalanga ŋŋambo yo tisiraana olaba yakola ne bw'ati n'akola ne bw'ati n'akola ne bw'ati n'akola ne bw'ati n'ensirika. Kubanga mba sikyafaayo ku ki kye bakuwulirako. But me I believe when ba muno butakanya wabaawo abantu abajjamuko ne bakola ki? Balamu b'omwami ne bajja. Ate nze balamu b'omwami kati nze ate lwaki nnyonnyola muganda w'omwami? Kati bono bani bera bakwogereza yogereza. Nze Alan sinobanga sinnagendera ddala. Sinobanga sinnatuusa nti sigenda kudda. Wondabiranga omugogo gufulumya ennyumba omanya tegudda. Bono batodda. Nsobola okugumira byonna. Naye nze sinza anobe enkya nsibe mu kkuba ate. Bwono yase sowaani nga ngenda. Bwono yase ekikopo nga ngenda. Maama nasiiba neetawula bwe ngenda bwe nzira. Byonna bikola obimaleyo we ntuukira nga ŋŋaye nti kati ontuuse ku mmeeme. Emmeeme oba ogituuseeko mukwano. Sida gye nvudde naawe ndituuka ddi gye ŋŋenda.
sidda mabega era wenfulumiza ensawo awo ennyumba wemba nakafuluma bwe ntifuna gwoteekamu kasita nkugamba nti ngenze oba togenda kudda ate mba nnona ki ala ningumiikiriza buli kimu nkirabye nze ngamba nnyo abantu tokyawa muntu nga toli mumativu nti omuntu ono mukooye omuntu mukoowe ng'enkya ne bw'omusanga nga ye Bobby Kyagulanyi nga yayuguumye eggwanga mu butuufu omuyitako nga bw'olaba ono Publicity Nateete nga tebikkolera kuba nze ensi ebeera bakipya naye nga nze ndaba bikadde obuzibu olina entondo bwe mba nkulinamu abaana nsobola okugamba taata w'abaana ate bwe mba sikulinamu era abaana mba sikumanyi kitegeeza tolina ex gwe sibajjukira nabajjukira mannya gaabwe aba ninayo nga babiri bambi anti nze ex okujjukira olina okuba nga olina enkizo olina okumpa ensonga ekujjukira ensonga lwaki nkujjukira niwali otemwetuuka nga ready nga kati ngezo last moments ng'eyo gye walabye omwami afudde omukyala aba agamba bamuteeke wano okumpi ekumpi alime agenda kuvanga wasi ateme ebikata Alani nze nyina ekintu kimu kye ngamba abakazi olaba omwami oyo bw'omwagala golowooza maama we amwagala atya kuba eri bamaama baagala abaana naye ekibuuzo ekyo by the way njagala webale nnyo leeta kibuuzo ekyo ate oli mukyala kambuuze kwagala omusajja okusinga maama wa muzaala mbu gye bali babaagala okusinga bamaama baabwe mbu gye bali mbu like ng'omusajja omwagala nnyo okusinga maama we mbu gye bali nga buli bwe wambuuza ekibuuzo era bwe njagala okukubuuza if a man dies ku mukyala ne maama obulumi ani asinga obuwulira obulumi bw'omukyala ne maama sina bwe mbuweeyinga Alan bamaama bano balaba omwana we aba mu ddwaliro kati kankugereze ndi maama we ayinza okuba nga ogenda kufa accidentally maama we n'afuna ekyebikiro waliwo embeera eyinza omutuukako awo olubuto ne lumuddukako n'amala ennaku 3 nga lufubutuka kyova olaba babanyweza nnyo ndowooza wano eno kye bayite kimyu mbu baddamu ne bafuna ebisa yes babanyweza baddamu ne bafuna ebisa sina bwe nkinyonyola kati abali bakituuseeko bayinza okuba bakimanyi but I think buli omu avulira obulumi bwe mu mbeera ye ono bamulekedde abaana okitegedde buli omu awulira obulumi bwe mu mbeera ye maama alina obulumi bw'okuzaala omwana we afudde ono alina obulumi bwa baawanga afudde kubanga olaba ebintu ebyo byonna Alani buli omu yamanyi kyaba awulira era simanyi gwe kisinga okitegedde kuba ndi maama kati ate nina omwami kati noonya ekituufu wengwa sikola ki sirabawo ovanga ku muntu gw'obadde osula naye Alani buli lunaku okitegedde buli lunaku eyo space eba esigaddewo ng'eri empty omuntu gw'obadde weewunaganya naye mukwano gwo bw'abanga ddala bbaawo abadde mukwano gwo kati nabwo obwo obulumi bukola ki ng'oggyeko ne bino eby'abaana ndekedde abaana buli lunaku babeerawo ne bakula nga bazadde baabwe bafudde babalese muleeba baawukanye awo kyogedde obutambi ne bakubamu awo ng'omuntu gwe badde osula naye agenze ng'omuntu gwe badde osula naye agenze no like ntunuulidde embeera ngo either nze agenze alo obulumi tebuteeberezekaka nga tobubeerangamu kuba nsooka nentunuulira maama Beya ye aba awulira atya kati otasobola kugambira maama Beya bw'aba awulira ate otabike n'oli buli omu awulira bubwe buli omu akaliro kamwokya bubwe
Okitegedde kuba Alani omwana n'omwami buli omu ali mu bulumi bwe kati buli no tubugatte tusalewo ekyo okukola ki ate nga mwina okola decision kuba ffenna tubulina gwe maama wamala omuyonsa n'omuggyako ku mwaka gumu ng'akuluma nze muyonserezza obukulu bwe bwonna ng'amannya alina 32 otegaddewo abala naye bandange maama wo yakuggyako nga n'agamu tegannamera ku mwaka gumu naganze nfudde ku mwana ebbera ayiruma bulala nze n'akundekera amannyo gonna gali mu kamwa nkuyonsa kiro misana ani asinga okukola omulimu kiro misana ttuntu ate paka lwokaddiwa paka woofiiridde ekiresa bambi abasajja abavuma abakazi amabeere okugwa babavumira mugasika bubi mama womusikamu ensikezi n'agamba nedda munnange omwana ebbeeyi alisika bubi nze ogiramu ne bwoti oli saidi yeeno ogira oti omulimba obulumi bwenkala bro otegedde abantu awo okaŋŋambye maama we yakunsuulira okuva ku kuyonsa n'ebisigadde byonna nkunaaza okitegedde kuba nze ekituufu omusajja gwenjagala ateeka omunaazaako ate namunya nti otukula okwagaza ki okutukula like not every day sikunaaza every day ninfunayo that day nenkunaaza taata nenkukuuta nga maama like all my clothes yes like stama wansi teka sabuni mu mutwe kandi kati byaffe si byakusitama wansi ebya mukyala nani n'omwami bya shawa bya bensins okitegeera infunayo obudde nenkunaaza taata takkana nkunaaze munnange kati gana amatu bulina lwaki togakuutamu bulungi bwo mama olina ebiboozi bya tiktok mama olina ebiboozi bya tiktok anti kati bw'obyogera bwotyo abasajja bankubira wallahi mulina abasajja b'eukwadde omukulu tojja mumulaba mubuuza nkugambye nze omukulu asula mu ggulu ate abe nga yampaddeyo kasente bwataba amanyabokwa omusala ku njala nze bwampamu ate omusajja wange nina omusala enjala whether mpadde sente oba tampadde first of all saala kulaba njala nkulu ne bwe ziba ziri kasule okitegedde era mubuulizaawo ezo enjala zikola ki ne bwe nziraba ku bantu benkola nabo omuvubuka muzabayire nga enjala nga zikuze nnyo kiki kiraga omuntu atalina buvunaanyizibwa kati ate nze oli mwami wange ate obeere n'enjala enkulu ab'ebweru bannenye ogende bende ku mukazi azikusale nga avuma nze bambi mukazi we bambi nze nsoberwa kati zino zonna enjala zikola ki mukazi we ategeera tonvumya kanzisala ogende oyende nga tolina njala awe yogeza agantu munange that's it Alani lwakubadde mulina ebintu kankubuulire mulina ebintu bye mutamanyi ne mulowooza nti kweyogeza naye abantu beeyagala ebintu ebiri different buli omu yamanyi bwakwata omuntu we kati gwowa ayinza okuba omukwata bulala bambi ng'oli eyo we bambi yeeyogeza n'omukwano ffeno bwe tuba tweyagala nze njagala nkuteeketeeke ofulume ogende Alan eri gy'ogenza ompeesa ekitiibwa n'omukola ka scrub n'omukola biki bw'oteebya otya n'okuuta ekigere oteebya otya kuba nze sagala musajja mutundako nga talina njala mu bigere I don't like it era nze njagala nnyo omusajja nkwanira mu open shoes sigambye bisapatu kubanga olaba bulungi nnyo enjala nti maama we yali mugayaavu envunza zaamuluma talina njala nakuteekateeka ntya ye bannange okuteekerateekera bannange abalala mazima gwe Alani abakuli abalina kwebaza Zahara akulabirira okuva ku panti etukula bweba yakugolola iron it
omusajja tayambala infection. Iron it. Make sure panty gyayambala bagigolola cotton, you get. Atuuke ng'agenda okweyambula okwendako ne gyayenda omukazi akuwa ekitiibwa. Oyogera ku bwenzi nno naawe. Naye omusajja agenza okwenda ng'awunya fufufu. Omukazi oba toli serious. Fufufu. What is fufufu? Engoye nga ziringa eziwumbye. Kati gwokolera gyagenda kwenda. Nkisuubira nti obudde bwonna asobola okikola. Era kyekimu ku bimunjagaza okumuyonja afulume bamwegombe. Bamutwale. Tebajja mutwala bw'anaaba wange. Bw'anaaba si wange bajja mutwala. Kubanga waliyo najjo mwagala nga simuyonjeze era amweyonjeze. Wali wajja okola ki? Wali wajja mwagala nga simuyonjeza amweyonjeze. Naye mama. Wallahi Alan. Okay, what do you believe in? Golowooza mbulamu? Teri musajja atayenda. Nze simumanyiiyo. Balayika gyebali. Naye lwaki nkyeteekamu nti owange yatayenda? Nafumbirwa Yesu. Ate omukyala? Omukyala asobola okubaawo nga tayenda. Abakyala ebiseera ebisinga baba bali mu mukwano tayenda. Abakyala bamativu tayenda. Omukyala ng'ayagala omwami tayenda. Naye ate omusajja asobola okwenda ne bw'aba ayagala omukyala. Ibambi oyogedde ku laavu bwetyo. Can I repeat? Omusajja ayenda ne bw'aba ayagala mukazi weeka. Era bwe bali abasajja benda nnyo naye ng'akugamba nti nze tofulumyanga erinnya lya mukazi wange mu kamwa. Ne bwe mba nkwagala ntya. Ng'okufulumya erinnya lya mukazi wo banga ogamba mukazi wo nno bambi naye nno waakumalira. Naye ate ng'ayenda kwonoona oli. Naye nga mukazi wo amwagala. Naye abakazi ng'ali mu mukwano tayenda aba alaba oyo. Amulabamu byonna bye bibeera mu balala. Omukazi omumativu tayenda. Nkiramu okujjukiza nti abakazi ebiseera ebisinga bayenda nga waliwo something ekilaakinga. Abakazi balina pure love? Yes. Yeah. Abasajja tetulina. Abasajja mwagaza muudu. Mwagaza muudu. Ndowooza mwagala bye bali ewaka. What do you mean? Omusajja abeera n'abakazi bano bayinzeeko 15 naye ng'ayagala alika. Ng'ayagala alika. Wate munange omutima ogw'oyawulamu emirundi 15 gwe guli waggwo. Buli omu muwaaka akasenge gulina ebisenge bimeka. Bantu bali emufumbo naye nga si basanyufu. Yeah, people are there. Olw'ensonga nti abantu bangi bafumbirwa for different reasons. Ne basanga zaggwawo. So others noli n'agamba manyi what? Let me move on. Naye gwe omanyi abakazi bameka abafumbye nga si basanyufu? Ekisookera ddala ng'omusajja wa katikitiki dakiika amwokya welding kikutu. Naye ng'afumbye emyaka gyonna. Tuyinza nakumbulira bufumbo bwa kyaki. Mbugenda tosooka kebera musajja. Ebyo bya kisiru mukwano nze saa bikola. Ebyaki? Tosooka mugende mwewase. No one checking. But ne waffe no gye era bwe bigamba mu Islam. Si kya bagamba. Tonja samira. Nje kibe holding emyaka gyonna egy'obulamu bwange. Nektima. Okay, musajja akola ki? Ng'akwokya holding. Akola ki? Fire! Kati akya holding yowe eddakiika. Don't mention. Ofiira mbuyinike. Ate
Siraamu bannange, Tammy's Fashion Hub ebaletedde engoye ennungi ez'omulembe nga za kisiraamu omuli jilibab, habaya, casual dresses, gym wear, office dresses, sako ne veils mu kala n'ebika eby'enjawulo okuli cotton veils, chiffon veils, Turkish ne silk veils. Tammy's Fashion Hub yasazeewo n'okutuusa engoye z'abaana abateezi abasiraamu mu sayizi n'ebika byonna era nga bw'ogula tuzikutuusako wonna w'oli mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo tusangibwa ku Equatorial Mall edduuka namba 3 oba otukubire ku noti 787 noti 57 565 ne noti 756 255 553 ye Tammy's Fashion Hub abakutuusako engoye z'abasiraamu ez'omulembe. So choose ogambye olondako bibiri. Bed and money. Man and bed game. And time? Ajireke. You don't want time. Tabeera wabeera busy abeera ku mulimu. Mba mulabi. But what you don't want is holding. Tonjo kya holding bannange. Yo genda munjo ky'emyaka emeka. Unless ng'okkiriza nfuneyo munno gonjo kye holding. I can't starve, my friend. Nsobola okustarvinga nga siriiriddeko ddala. Can you help him? Yeah, I can. If he's I can if tutuula nokkiriza nti you have that problem. Nga togenda kunjajinga. Okitegeera. Koze ebintu byonna byakwogerako. Judging zen. Abantu abamu bonna omugamba nti no, naye this is tekikola. Ajalowooza oyenda abala bakikola bulala. Okitegeera. Naye guno omulembe gwaffe ogw'okufumbirwa nga tetusookedde ku basajja betufumbiddwa. Like takusanze ng'oli virgin kitegeeza. Oyina where to? Okulaba nti bikyono nga kikola bulala. Singa Dani yali atambuzizza. Otegedde. The problem gye tukola ki? Gye tulina ensangi zino. Nti tulinga bawala bedda bamufumbizanga ng'alina 13 years. Ali virgin, omuntu gw'asookeddeko y'oyo ekyo kyamanyi. Okitegedde? Talina anywhere to compare nti kiri kyaliwo ekiti kino lwaki kiriwo ekiti. Naye kati osanze ali abasajja be 917 bamuwuubye n'olyoka ongwamu n'ompasa. Nenzijukira Kasirye. Ate Kasirye nga teyanjo kyanga wolodingi. Ngenda okuwulira nga akasente okampa naye ng'ebirala tekiggwa man. Maybe people should not forget the same with men. Ati mwe muyina liberty nyingi. Ekwata. Ate ekitali kuffe batugamba oyo. Chovala manzi Alan siwagira ne bwaba mwana wange Rabiba gwennina Rawiya. Bwaba agenda okufumbirwa asooka abeere n'omulenzi wa kakasente kati ono byayina mbisobola mufumbirwe. Saagala bino maheti sakatugene mchachi ate tulabe. Omwana wange tomukwata mama bwatuukayo nga tasaza. Abagaddewo. Asooka atwale kyategedde. Nze kenyini nyina sisobola kikola mukwana. Sisobola. Womanyi ekitegeeza. Obulamu bwonna obulayire n'omuntu. Alani. Nzaawo nja kulyamu emmere ennuma. Nja kulyamu emmere ennuma nga terina nva. Nekale kakakuluma nnyo akantu ako. No tekanuma nnyo kozi nsobola okumala ebbanga ddene. Naye ate mba njagala bwe mba kyennyinza okukola nkikole. Hey, by the way, you're right, my mother. You're right. Time is time. Abakazi bali mu bufumbeyo singa bababuulira. Singa bababuulira mmwe. Nyina omuntu gwe mbadde naye leero ku live gwe mbadde gamba oli gwe ngenda okuwokyaze. Kubanze saagala kola interviews. Anyumiriza nagamba bo ebintu ebyenjawulo babifunirako mu apartment. What do you mean? Kati abasajja abagagga abalina akasente balina apartment zaabwe. Nga bapangisiza ba side dish. Balina zaabwe basulamu balina bafunira essanyu. Okay. Wait a minute. Kintegeeze bulungi nkitegeere bulungi. Gwe mbadde nkola naye leero live. Angambye abasajja abalina akasente lave eyo bagifunira mu apartment cause balina obudde mu apartment wabeera massage mu apartment ye wabeera ki.
eka tebibaayo eko obligation kutuukiriza luwalo kati mu apartment bakolerayo ki beeyagalirayo bafuna obwana obutannagwa mabeere ne bugaya ne ayinza n'okubeera awo mbw akaana ne kabeera nkaze mukwata bukwasi mu mutwe nga kyekikaleese kukwata mukulu mu mutwe kamuyoyote eno mu matu mukulu asasula akaana kagende nze ate eyo bizinesi mbadde simanyi nti ekola njagala giyingira bwoba olina wogimanyi omusajja ngambye mbu ye wano bamukwata bukwasi mu mutwe mbu akaana kubeera awo bwe kakwata ku giraasi gyanywesa n'akawaataano nekakola katya mu mutwe bwe kati nekakwata eno mu matu omukulu nga bwanywa egiraasi nekakwata ku giraasi bwe kati n'amala n'akawaataano ngambye ate mu Loving Beyond noonyaayo ki ne bulooka zimennyera ki nange waliwo kyali wange anayi Daniel nansonyiwa mbyogedde ate ne Daniel omwogedde ali awo naye mupangulukufu yaŋŋamba mbu y'omuwala waba talina zino njala mpanvu olaba ezo enjala abaana zirako mbu tayagala ate enjala zikola ki zikolanga ki mbu enjala bazimuyisa muno mu mutwe bwe bati naawunga amuyisaako njala zokka olabye ebitabula abasajja Dani yaŋŋamba mbu azaagala okufaako obufi kati mukazi waayoza n'asiimuula eka ye anaazikola ddi ezo empanvu zayagala omutakula naye azirina mbu naye yazikoowa yakooweza ewaka ezo wakazi mutakula bubi ziba zifumbye tugirabiddemu ebinene nze naye singa nasigala mu kyalo singa nina emirembe naye kuva nnalinnyumiza ne mugamba ku kyendabyeko abasajja b'e Bulaaya omanyi kano akayimba ke bagamba let's the dogs out kati abasajja b'e Bulaaya bwe batuuka e Kampala nga bakazi be babalese ku kyeyo wali baboggola babanga akakayimba who has let the dogs out anti bagamba abasajja b'e Bulaaya bwe bajja wano bannange n'abawala ba wano bakoze omulimu munene nnyo okutta amaka geeri ageeri gafa ate gafa gatya anti buli musajja w'e Bulaaya atuuka ano agawaayi obwana bwa wano nga bwanjawulo wano abaana baganda ddala akaana kabadde kanzitidde wano oganikibbe tetusiika wano oganikibbe tetusiika mukwano akaana kabadde kanzitidde mu hoteri Alani duwombo kabisa nobwe akakoze katya kaleke baaba anti bwetegeka kakoze ebintu anti za apartment zegambye nti akaana ketegese Alani neketegekera ekintu ekyo naye gwe omanyi okuba nti nno buli ssaawa naye gwe Alani lwaki oyagala okunjogeza ebintu by'abantu abakola obwana bwewunda ggwe e Uganda wano mama bugula obutiiti abaana balina akatiiti ka ak'amasannyalaze nga kalina soketi nga akateekako I'm telling you nga bwaka amasannyalaze gwoba okyasumagiramu bw'okyalabanga enzikiza ekutta omwana ng'anyiga swiki y'akatiiti nga kaaka muno nga kaaka mukazi we katadde ekipale ku mutwe waliwo kati adde akooya akoowa nnyo kankulage ku kati ssaawa zino ekiri ku TikTok nawe ombuulire kubanga era abasajja b'e UK kankulage nawe ombuulire nze nange omuntu w'olunaku olumu bebbi tayinza kunnema kwetegekera Alani ne wemba nasemba ntya gwe okimanyi obwana bwaleese amakundi abo ge buwummula ne buteeka pini wano mukazi we takinyenyanga nako ekiwata olubuto lwamukola amayuuga muno ali kinyeenya ddi atyo Alani mutusaasire baatunyiga ebiwuzi ebisaaniiko saaniiko ebisaaniiko byatubuguma oli yaŋŋambye tosobola kumusobola nga akola atya nze sigala bba wange kusanyuka genda osanyuke kasita simanya
making sure bw'oba ogenda osanyuka kati nze bino ebigambo mbigamba omwami gwe buli ogenda osanyuka manya nti olinayo gw'ogenda okutta buli ogenda okusanyuka manya nti olinayo gw'ogenda okutta buvunaanyizibwa bwo okwekuuma kuba ffenna oba otukuuma yambala definitely watusobodde kwambala genda okebere kuba nze sayagala Yesu ate obulungi nze sinze mulungi asembayo okitegedde nti omukulu ono ke yanfuna ebirungi byonna byonna yabikola ki yabisanga ayinza okubeerwa ku kizibu n'asooka nze omuddugavu naye ng'abeeru be baali bamukuba kati tagenda bba wasaka yeeyagale gwe making sure nkwese sikola ki simanya emmeeme yange bakita batya kwennyika kuba nja kukyawa okitegedde genda weeyagale gwe buli lwe weeyagala manya nti nina omuntu gwe nina okukuuma tukuumagane ffenna okitegeera kebeza era nze abakazi mbagamba nnyo baawo bw'oba oyogera naye tomugaana kwenda wabula mugambe mukama wange omulungi singa okemebwa kitwale nti yakemeddwa nabukemebwa singa okemebwa bambi yambala ekyo bakyogera oyimiridde otya ng'okigamba omwami wo ala ni bw'oba onoogamba omusajja ebintu bwe biti mubeere nga muli mu happy moment the very happy moment ekitegeeza gwe olabika osobola oteeka omusajja n'omutera obupiira mu nsawo omugambe han olaba nze manyi nti nno osobola okera n'okemebwa lwakuba manyi oli mugumu musudiye alowooze tayenda mugambe naye bw'okemebwa kebera tuleme kufa use a condom abawala abo balwadde mulageeko ku balwadde b'omanyi nga banyirirawo bamulage mugambe ono omulaba mulwadde olaba ye mulwadde n'abalala baki amanye nti obwongo bwe bugguke nti nyina okukebera omubuulire nti buli oba ogenda manya nti olinayo gw'ogenda okutta tubeere careful nga muli basanyufu tagenda kitwala bubi kati awo yo omusajja addamu ki ate nno omusajja mba mu happy moments like nga mbadde museka agenda gaa kati weesinisa ki ebinnya yaggaye mbu nno nnyenda biki naye aba akifunye lwakuba tubeera mu ddinaayo y'okuba nti nonze bannange owange n'ayenda nfa nzirika ntaawa agenda kukweka naye nga n'okwambala tayambala agenda just gafula ofunyeemu ki ofiiriddwa emirundi ebiri nti ayinza obutaleta siriimu the first time abaana babongeta ne infection buli budde basiiba ne kanula tezibava ku ngalo balina infection zaakula ne zikaddiwa ziriko n'envi naye agenda gikuleetera agenda kutera cervical cancer okitegedde era nze omusajja mugamba bw'ofuna akawala kateeke ku lunnya olaba ng'emmotoka bagiteeka ku lunnya katwale ku lunnya kebera sifirisi ani hepatitis nze toleetera ndwadde oba obigamba musajjawo nti bw'ofuna akawala eyo nga katwale ku lunnya ekyuma kikakyusekyuse osooka kakola CBC bakebere buli kimu siriimu nziku ani kabootongo diabetes ondeetera nze gasiya buloolo kozi ojja kubeera mu dinayo olowooze my husband mukwano gw'omanyi nti nno aliira emmere mu lujjudde nga bagimuwadde n'agibba ani ayonoona kubanga agibbye ate omusanga ava tebamusanga oli alina obudde obulya bamukkiriza ekisiru kati yali omusajja agamba I wish all ladies were like her. Ate tusobola kubeerera ffenna nga ffe bamu waliyo ffe abasiru ng'otuuza omwami wo nga bebimanyi oyinza okukemebwa ate bwe sitamugamba n'atakemebwa ate sitaleme kumanya ala ni wetunuulire omanya abakazi bali babeera mu dinaayo you can't have it all. What do you mean? Abasajja be baagala si benje okitegeera wayinza okuba yakwagalako mirimu
Oli mchala mukozi otetenkanya. Kati yetagala tegwagenda owa. Abasajja bwe batyo. Ayina mwana wabandi gwagenda okuwa etasobola kakaaluka ne waabwe si mukozi. Kati ye nga amwagaddeko ki? Ng'ayinza okuba mulungi. Amulabikira nga malayika. Afaanana abambejja. Kati nze nga nze kyanjagaza kuba kalogo yimbu. Ng'oli mukozi oli mukakaalukanye nawe taguze emmere ogula. Teyeralikira fiizi. Amaanyi mangi olina, oli mukazi mukozi. Wano toyinaawo. Naye wano mu kukola. Oli wakabi. Naga kati gwe kola. Solo labirira oli. Ayinza n'obutamukulaga naye nga amulabirira omwana w'abantu tamanyi byakukola. Kati oyo oba akola mbuya abazaala abaana balungi. N'okuba ng'amunyumira okulabako. Abasajja balina abakazi nga sobola mutunuulira kumala ddakiika 2 nga mutunuddeko bw'ati. Abasajja balina abakazi nga sobola kumutunuulira kumala ddakiika 2 nga mutunuddeko bw'ati. Nga kiki? Ne waliwo abasajja nga aba yafuna waaki oyo gwatasobola kutunulako ddakiika. Bye bizibu alani. Nakusanga ku BBS okyayiriba ensi ekutte ffenna tukola awo. Ne twetegula ng'ate nze budde bwonze nsobola okukulabirira. Ne tuzaala abaana. Kati onkwatirwako ekisa. Ali ye yambeererawo. Ati okukakutema. Ali yayambeererawo. Mukyala wange abaddewo. Muleke bambi. Naye nga ne bakutunya batasobola kumalako maaso ddakiika 2 nga akwekaliriza. Abasajja batunula ku bakazi baabwe ng'alina waatudde bw'ati ali opposite ye. Ogenda okulaba nga amutunulidde batatandisa okumwenya. Nga amunyumira okulaba anko waali nga asimayiringa mwabali ebbali mwe mugamba anko. Atunulira mukazi we. Asimayiringa naye nga atunulira mukazi we. Yeebaza ekitonde Katonda kye yamuwanga. N'agamba mashallah laba kikyala kyange. Aidha oyinza okuba nga amaaso bw'otunula bw'oti gamunyumira olaba oba nga akayindo kasongola oba nga obumwa buyitirivu nga naye omusajja abeerawo ntatunula mukazi we mukaddiza bw'ati. Ana nindeka. Kaloka video kali ku Instagram eyo. Omusajja yali ayimirire ne mukazi we. Bulungi bw'ati. Omukazi namugamba your wife is coming. Omusajja omukazi namubuuza nze mukazi wo lwaki we mugambye your wife is coming ate lwaki weekanze. Kati gwe Alani weebaze Katonda ba mukazi Katonda yakuwa omukazi ng'otubeera alina omutunulako bw'oti. Omanyi waliwo abakazi bobeerako ng'okola emirimu oteekateeka omukulu omuweka caayi naye mukwano ng'omukulu taagala kuba namuddira ayagala omusanze mu kisenge. Kubanga bwe wetala bw'eti alaba nedda bannange ng'ayetala si gwe yali ayagala. Ye lwaki baayo ndaba omupiira naawe. Naye gwe omanyi omusajja nga kakazi ke kamunyumira. Ketala kati kamuleetera ebyokulya. Abayagala babeewo n'abagenyi bakalabe. Waita. Sharifa. Tulinayo Macron obawe. Tulinayo ko Chicho inayo. Oyo ne mukazi wa. Chicho inayo agamba nno banne. Sharifa ono omujjukira. Oyinayo kajuisi. Ngayagala kajje bakalabe. Naye omusajja agamba wa Brenda aleete. Meidi yabaleeta. Gusigalayo mufumbiro. Era ne weekako bireeti n'agamba naye mbadde ngambye. Atandikira wakati naye mbadde ngambye Brenda aleete. Brenda. Kati gwe weefuula nti akusaasira. Weefuula nti akusaasira. Mami. Agenda omulemu. Weefuula. Mama njagala tayagala mmenyeke. Tayagala weetale. Awuza. Twakyali wa mukwano gwange. Naga. Kati omaze byogana n'enzuga nga. Owaye. Tuli mukola mupiira nawe. Yakolo. Kanyumirawo.
Akuba y'omusajja wasaka kazike kateredde wali mu ntebe wabbali. Nzijayo nterezanga. Otegedde. Soko oleke tulaba mupiira. Kati bye bizibu tusanga mwana wange. Bambi. Otegedde. Bwe bityo. Mama wali olinga mukakaalukanyi bambi. Nga mukozi. Nengo oli agamba. Ayina empisa abalamu abawulira. Mwejja ayagala nnyo Nazaala. Bwagende waka waatu obumonde. Otegedde. Akuba chapati wasanga bakuba chapati. Ne mama nga naye yagamba n'agamba bambi wampisa. Aliya wange. Kati waliyo naffe ng'omusajja yamanyi obunovu bwo. Ng'otudde lwa bunovu. Yagawa kyandoga. Ng'otudde lwa bunovu. Nga family egenda kwogera omukazi oyo talina mpisa nga yabagamba muleke. Muleke omukazi oyo alina omunnyo ne sukaali. Kati naffe ate gye tuli. Nga tokkatiriza bulungi nnyo wano. Nga n'empisa oli yadde. Mayenga muganda wange ekikajjo. Kawolo. Bebe tusanga empisa tayina biki. Nga Kawolo blood. Waliwo abasajja bosanga kayina omukazi alekana ku mizigo tayina mpisa ayayoma nenga yola omusajja alyoke nga Kawolo. Manyi nti obo obukajjo sukali gwe bukola go wasigwa akola. Buno bwefu bwe busoga. Kati gwe ngoyagala gowa gwe ali ebbali. Alani fabali ebbali tuba tukwagaliza gowa. Naye nga Kakawolo ko gwo kamanyi ofana amannyo gasimba. Nga nedda bannange kankaddemu okibisi. Alani. Ne waliwo couples otunuulira n'ogamba mashallah. Ngachi mashallah mchi. Like nga kama abo singa tebaawukana. Nange mutufu nina couples endaba nga njagala oziraba together. Ngeyani? Rema ne Sebunya. Why? They look good together. Beba bache batulaga wano. Nga ne kachi ekiriyo omanyize kapoza media nzibusabusa babalaga wano ekirala ng'ekasi kyekiriyo ate ne babawona abantu nga bali happy ku media even at home. Nze nsambya beddings ne nsambya ne Mirembe beddings. Bakunyumira naye ate ndaba nga bali mu kwawukana. What happened? Why? Bintu biryawo. Bami ne Ivan yeetonze waba yeetonze bamusonyiwe. Lwaki oba okuba omwana wa munno? Lwaki oba okuba omwana wa munno? Okuba bambi omukono gwatambudde. Ala ni busungu ki obuyinza okukwata n'okubaza hano? Nze sisobola kuba mukazi. Ebifubuka ebyo bikuba abakazi batera kuba oluusi nga balina oba abantu be baalaba nga bakuba. Manyize ngamba nnyo abasajja bw'oba owasizza weewale nnyo ebintu by'ogenda okukola abaana babirabe. Ebyo bibi omanye abaana abo balaba kye bakula balaba. Bwakula ng'alaba okuba maama we akitwala nti okuba kuli nnomo omukazi bw'asubira bamukuba oba bwakunyiiza bamukuba. Okitegeera. Kati ate bwakula ng'alaba omuboggolera munywa waliwo abasajja ababoggola nga tayisa nga tawa mukazi kitiibwa asobola n'omuboggolera nga waliwo abaana n'amuvuma nga waliwo abaana. Abaana abakulidde mu ezo famire obasanga nga ne mu bukulu akikola alaba kiryoke kuba yakula kitaawe akikola. Kyovala ngamba nnyo abantu mwewale nnyo ebintu ebigenda empisa zammwe ez'abazadde ziyinza okuaffectinga abaana. Akuzaala batteke kyangu nnyo maama bw'ajja bati nga taata awujja tteke. Gwe n'omugamba otyo omwana oyo nti okuba kubi. Okulekata abaana abakikyawa. Alaba nga maama we yakaabanga nnyo nga taata amukuba kati obwana ne bwekweka mu kasonda maama akaaba taata aboggodde olwo alinga ng'enju yonna abaana abamu bakikyawa nti akula alaba maama we ayita mu bulumi obwo kati n'abeera nga tayagala mukazi we amuyise mu bulumi buliwa bwe butyo naye be batono. Ebiseera ebisinga tufuna empisa ze tukuze tulaba abantu abo baba tukuzizza ze babadde bakola ki. Tewali nsonga ekukubisa mukulu munno luyi. Mba nkunyizizza kikwenkana ki. Kiki ky'otasobola kwogerako. Bw'oba owulira nkulemeredde ngamba ali yagenda ewammwe. Ongunjula.
nga n'abaana baffe tetubakuba. Sikiriza mu kintu kya musajja akuba mukazi, but nzikiriza mu kusonyiwa. Yes, okusonyiwa kuli okay. Ayinza okuba gwe gwasoose. Okusonyiwa kuli okay bw'aba nga kyakukoze olaba nga gwe osobola okukigumiikiriza musonyiwe. Ate bwe tusobola kigumiikiriza si musango. Kati gwalya ne bakubamu oluyita oddayo. Ewa. Yeddwa ng'oluntuusizzaako otya. Nze Alani nali nkuba biri ebiseera by'edda. Musajja yali asobola okunkuba. Myaka 25 awo. Naye nze okuva linaweza emyaka 3. Sikyasimbwako luli nasigala kkubwa nkuba. Kubanga ondeetedde obuzibu bw'okulowooza ku butemu. Okitegedde? Nyinza obutasobola kuddiza. What do you mean ondeetedde okulowooza ku butemu? Anti Alani nyinza obutasobola kuddiza. Naye nga mu bulamu bwange nateekamu ekintu kimu, tebankuba. Okitegedde? Kati gwe nkunyiizizza. Sikutidde muntu. Mba ndi awo ng'oluyipa kata. Nsobola obutakuddiza. Naye ate nsobola okuyiiya. Ekisobola okukulumya. Kati lwaki ondeetera omutima gw'obutemu? Tonkuba. Kuba nja obwongo bange bujja kujjamu nange nga njagala kukulumya. Okitegedde? Owulire ku pain gye mpulidde. Lwaki oyagala nkutemule? Tonkuba, Alani tonkuba kuba togenda kungunjula. Nze mama wange yannemererwa yankuza. Gwe togenda kunkyusa. Ngamba Aliya munnange. Sijja kusobola mpisa zino. Zigenda kutwawula. Oba kale kinnemeredde genda. Okay. N'ebyekunyumya emboozi mbw ate omusajja bw'atakubamu abatakwagala. Ani yamugamba? Kale, nga tumaliza programu yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Olina by'oyagala okutuwaayo ebisemba tuve wano. Kano akakyala kanyumye ndowooza abakazi balabye nti nno ne baba teweerusizza osobola okusigala nga kakunyumidde. Kanyumye. Bambi kaateredde. Ate kalina ebbeere egganda. Tutu. Ebbeere egganda muliba n'ennywanto nnene. Mu ebbeere egganda liba n'ennywanto nnene. Ate ennyankole. Ennywanto eba eri munda. Ate ekyoli. Bannange batwegenda okunjogeza ebika by'amabeere. What is ebbeere ly'akatunku? Ero libuuze Kasule mu Lugayonka. Kojja. Simanyi katunku. Musibe bulungi mweraba. Naye nga ddala ebbeere ly'akatunku lyeri.